Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01. Wow! Let me see. Is it? A big clap for Rihanna. Is she right? Yes. A big clap for Amina. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل ونعوذ بك من شرها ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mwebaza Allah tabaraka wa taala ashatuwadde obuwangazi. Waliwo ebintu ebimu bye neewuunya nze. Osanga abavubuka abasomedde ekibiina ky'obulokole ku luguudo ng'aliwo omu ng'alina omuzindalo naye nga butikidde ekyalo kiramba. Naye ffe tulaba mu ddalasa nga tulina abantu bangi akazindalo batuwa bwe kati. Oba gavumenti ebikola oba kiki? Mwe temutera basanga n'asaanikira ekyalo naye ng'ali olwo n'abali eka nga bawulira n'abali mu katale naye ffe tuli wano ku nnamba eno nga bw'ogiraba batuwa akaloboozi bwe kati. Simanyi webigatta mwe temutera kubasanga mu masaŋŋanzira mu sitenseni ate nibayinza okubawo basatu ne gujja bagira babeerawo basatu olowooza bali 100 oba bba emizindalo bagigula wa ffe gye baatugaana okugula. Nze olweera bwengenda mu dalasa ne bwe tuba tulina abantu 3,000 omala kutuuka ku sayiti n'olyoka otegeera nti wano wali dalasa ate bali bwe bakuba olukuŋŋaana n'abali eka mesagi bagifunirayo n'abali eka baba bawulira bulungi tebeeraga kujja wano. Naye ffe otuuka mu kitundu mulina abantu 50,000 bazze mu darusi omala kuweetawo wennyini nga nti wano wali dalasa obwedda akaloboozi bwe kati. Simanyi obulwadde buli sayidi ki ekyo kyannema okutegeera ne gye buli tujja kwetaagisaayo abantu atukolera ka research ku nsonga eyo. Lwaki ffe tukola bwe tutyo ne tubanga emizindalo gitutawaanya ate tuyinza kukola dalusu ne gitafa dasanga ezo ennene era mubamu akatambulako weyo muti nga bakanikira 4 hours. Katugende mu kitabo kyaffe tulabe tugenda okutambula olwaleero inshallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سنو أبيه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة حديث يفاكو أبي هريرة من كتاب الزكاة olwaleero genda tulaga hadithi eno eraga nti zaka bagitumira muntu n'agenda n'agishima kubanga zaka bintu byanfuna kizibu oli okukwata esente n'azikuleetera abantu sente zazaagala nga Allah bwatugamba nti watuhibbuna almaala hubban jamma yani hubban jam'an obutonde bw'omwanadamu ayagala kuŋŋaanya emaali ekuŋŋaanaawo ng'agirabako buli bamugamba nti akawunti eriko miliyoni 6 asanyuka 65 asanyuka 7 teyeetaaga zike wansi ate ono wa zaka kyaleeta kati hadithi gyetugenzeemu zaka bakima nkime era abo bannaffe asobola okuyimuka n'aleeta zaka aba muzira ani yagala akasente ke kamuveeko yagala kakuŋŋaanira awo kabeera awo kati hadithi eno abi hurayra abdurrahman bunu sakhar radiyallahu anhu atugamba ba'atha rasulullahi sallallahu alayhi wasallama umara nabbi yatuma umar ibn al-khattab general sabalwanyi ala sadaqa agenda kuŋŋaanya esaddaaka agenda zaka mu kibuga Madina naye jeno owekitiibwa nasanga obuzibu mu bantu basatu nasanga obuzibu bamumma zaka bano abantu basatu n'abanootinga abalala bamumwa bulungi bano abasatu bamumma zaka asookera ddala ye Abu Jamil yamumma owokubiri Khalid jeno munne Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu yagamba owokusatu Abbas taata wa nabbi sallallahu alaihi wasallama mbataata abato abo bonna baagana omuwa zaka bwe yamaliriza emirimu gye naddayo n'alipootinga ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam gye wantumye abantu bakoze emirimu naye bano basatu baganya nabbi n'aba defendinga w'ensonga lwaki baganya okuwa zakatul maal namugamba nti damu hadith فقال رسول الله ما damu waggulu عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة umara ategeza umar ibn al-khattabi jeno sabalwanyi radiyallahu anhu enzala y'omu makka naam فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم aba basatu baagana okuwa zaka ibnu jamil
Khalid na Abbas bagana era na reporting wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yamalo mu reportingira Nabbi n'agamba nti Ibn Jamil ma yanqim Ibn Jamil wa qad kana faqiran fa aghnahu Allah. Ibn Jamil ayinza atyo gano okuwa zaka ng'ennaku emabega wonna badde mwavu lunkupe Allah n'amugulirawo. Kigambibwa okuba nti Ibn Jamil erinnya lye lyajja bwe lityo, teyafuna tarujama yonna, buli wonna woolaga baleeta eryo Ibn Jamil, tiyamanyikwa nalyo era lye limanyikiddwa mu bitabo. Sheikh waffe era Sheikh Uthaymin, Sheikh Fawzan bagaba eryo tubalinayo ddala. Ibn Jamil okusooka yali munanfuusi naye oluvannyuma n'akola tawuba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamunenya nti ayinza atya okugaana okuwa zaka ng'emabegako abadde mu lunkupe. Kati ate Allah amuguliddewo. Amakulu waliyo kilaasi ezo nga wamala otuuka takyamanyi musenzi. Omunaku ne bwamusaba singi 10 afune ekikomando tomubulira ebyo ajerega bajerege. Era Qarun, inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhi. Qarun okusooka yali mwizi asoma irimu ku nabbi wa Allah Musa alayhi salam ng'akyali lukebe. Bwe yali akyali lukebe yali mwizi wa nabbi Musa alayhi salam ng'amusomako amateeka ne la ilaha illallah. Natandika okulunda obusolo awo, obusolo buliga buki, n'agenda akikwata n'amira ebuwawaatiro n'atwagga n'akakanyala. Naye ng'okusooka yali muntu mulungi. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa. Ningenda mu obugagga obutagambika ng'ebisumuluzo bisitula bakanyama n'abula. Twewale sa Allah twebaze okubeera mu bantu abo. Waliwo bannaffe abamu ng'obwavu bwabuvaamu afuuka kilaasi nnene, enjogera ekyuka, bantu mikwana gikyusa, babadde alya nabo Rolex abo si kilaasi yange, era akubuuza n'okubuuza naye Rolex tezibalwaza naye nga ziridde emyaka 3. Kano kagaggawaddemu kokka kati atubuuza nti ekikomando tekirwaza. Era n'akubuuza bu restaurant mwe mulya butoninyira obukyafu tebubalwaza. Kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum. Nawe obadde bw'oti emabega Allah n'akugulirawo. Sebo kati ffe tugenda kulwa ekyo kyabulabi. Ibn Jamil bw'atyo bwe yali era nabbi n'amunenya sallallahu alayhi wasallam. Ekikugaana okuwa zaka kye kiki ng'obadde bubi wano. Wa amma Khalidun fa innakum tadhlimuna Khalidan. Bwe yagenda ku Khalid ibn al-Walid jeno saabalwanyi Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughira kitaawe mulabi wa nabbi sallallahu alaihi wasallam bali bakaŋŋaŋŋa. Walid ibn Mughira abalabe ab'oku lusegere ate yazaala jeno wa umma nzala y'omu Makka Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu. Saabalwanyi ejjeno mu nsi muno atagenda kuddayo kulabika, kutabangawo era taliddayo kulabika. Khalid ibn al-Walid mu byamagye ye generali atalabikangako bukyansi ebaawo, taliddayo. Allah tabaraka wa taala yali yamuwa ekitone, yali yamuwa ebitone bingi mu ntalo, okubala obubaza olutalo n'okukwata ekitala n'oweŋŋanga omulabe, kubanga waliwo abamu nga yamanyi kulubala bubazi. Twetaaga kino nekino nekino n'adda wali. Newayo aballa nga yamanyi kweŋŋanga mulabe, talina mathematics, ye Khalid byonna nga birina. Era yatubala Uhudi kubanga ye talina kutola shahada,
yagenda otuuka Uhudi nga twatuuseewo dda. Abandi bakoze ku umra hijja, mwatukako Uhudi ne mulaba Jabbalu Romat, akatunumba akaaliko abakassi b'envuumuulo. Khalid ibn al-Walid bwe yatuukawo n'ejje n'abagamba nti Muhammad atumaze. Ne bamubuuza lwaki, alina akatunumba kali, alina wiini wano, ate yateddeko dda basajja be. Amakulu bwe yatuukawo n'abala ekikula ky'ekifo n'amanya wiini weeva. Aga nti alina akatunumba kali tye yateekedde okutwala olutalo. Ne bamugamba nti kakati gwe yatuduumidde obanga gwosoose okutya ati ffe tukole ki nti sinatya tye. N'agatta mathematics n'agenda tutegenyeebwa n'atugjayo n'akatwala. Era ye Khalid mu mutalo lwe Uhud tiyakwata ku kitala kye, yabasomera busomezi bigenda kukola naki, neetaaga abalwanyi bwe bati bano badde wano badde wali. Olutalo bwe lutambula eddakiika 10 mwena muluduukemu nga mutidde nti babawangudde, bali bajja vaayo. Mwenna muluduukemu bali bajja kukka. Kye neetaaga tusooke tufuna akatunumba ako. N'adda wali ku nsolo ye era yakafuna. Kaseera yakafuna agamba ntalo ndumaze, naye ate yamwola olutalo teyaddayo Makka, emu yatolera shahada. Tutema abantu, tuli ku bibumbe, ne bwekikuba oluyita ekikuddiza, ate gwe olina okujja okisiimula ensenyi mufufu ng'ekijjudde, ate omula n'okisaba. N'atwegattako. Allah yatujjako Jeno Hamza n'atuwa Khalid, kubanga Hamza yasigalamu olwo olutalo. Nitufuna empologomento kubanga Hamza yali atambuddemu ku myaka radiyallahu anhu warda. Nitufuna empologoma envubuka Khalid ibn al-Walid oyo yatukolera emyaka gyonna mpaka Nabbi sallallahu alaihi wasallam akufa, kubanga ali yakafuluma mu ttendekero ly'amagye ebiseera ebyo gye babatendekeranga. Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu wa arda. Nabbi n'agamba nti bannange, innakum tadhlimuna Khalidan, oyo Khalid mumuli azamanya omusaba zaka. Waqad ihtabasa a'tadahu waqad ihtabasa adhira'ahu wa a'tadahu fi sabilillah. Emaali ye agimalawo ng'ali mu kuteekateekera ntalo, kugula ebitayita mu busaale, shildi ze bayita engabo, walingawo ebintu ebitayita mu busaale nga bingiko. Waliwo byosiba ku magulu, waliwo byosiba ku mukono, waliwo byosiba mu kifuba, waliwo ne shildi yennyini. Sente za Khalid nga zigweramu ebyo, kuba yali mulwanyi namige, tekimugana kweŋŋanga abantu 15 mwaliko ogwo. Kati yali agula nnyo dere, agantu ago agatayitamu busaale, mafumu, biso, naye siba yenna bw'ati. Kati Nabbi n'amuwolereza nti ekibasabisa Khalid zaka kyekiki ng'emaali yeggwera mu byantalo, yonna gyeggwera mu kwetegekera ntalo, nakuteekateeka kubangula bavubuka bayigiza obukodyo bw'entalo. N'abaga nti Khalid temuddangamu kumuzaba zaka, mumuleke. Khalid ibn al-Walid. Wa amma al-Abbas bun Abdul Muttalibi, oyo taata wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam omuto. Al-Abbas bun Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yazaala omwana ono, era yazaala Jeno Hamza, era yazaala Abi Talib taata wa Ali, era yazaala Abdallah taata wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yalina abaana bangi abalenzi 10, yalina abalenzi 10 mu Makka omwo. Mu baana be bonna 10 abalenzi be yalina, Budala yali mufuna mpola, ate ye taata wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Abalala bali bafunyi era nga bamannya. Ye Budala tiyali wa linnya, tiyali celeb, tiyali popular, naye abalala baali nga bizinesi zitambula bukwakku. Ng'ani anaamusaba omusolo? First son bamusaba omusolo, mpozi yala kugenda kitalya. Ng'abaana be bizinesi abwe zikola ki?
naye al Abbas bun Abdul Muttalib taata wa nabbi omuto gwe bayita anko, naye nabbi namuwolereza era nga awo bamanyi bavunulamu mu nzivunula bbiri nti yali yawazaka mu advance, yali yabazaka mu advance kubanga kikirizibwa okuwazaka ey'omwaka guno n'ogujja eyinza okuba nga neetaavu obanga gwolaba nti omwaka ogujja nza okutaatagana kampa ezaka yange ya myaka egi bweriwanga mu maaso ndiba zeeyongeddeko nditakabulako kubanga oyinza ogenda kubanga onakuba miliyoni 5 ku luno ng'ogujja kujja kuba 6 oba 3. nabbi nabagamba nti amma al Abbas ate taata wange Abbas oyo muleke nze mmanye ensonga ze kubanga yali yawazaka mu advance emyaka 2 wa mithlahu nawolo n'abamufaanana nga nabo bawazaka naye nga tajja kudda wabikunnyonnyole. Kati ebyokuyiga biri mu hadith zaka bakimankime bonootuleeyo bamiru umma ne batuula bamufuti mbubagireete ani ayagala okuwaayo sente ze olina kugenda n'omunyiga. Ekyokubiri batuma abantu nga babatiisa amaaso. Umar ibn al-Khattab ayimiridde ku dduuka akimya ezaka, oyinza okwogera ekigambo kyonna jeno kyepe zimujjudde yenna bwati ekifuba kimalayo omulyango gwonna. Waaliwo abantu abalala basobola okutuma naye nga tebabatiisa maaso naga nti kabatumire omusajja ono omutunako otunuzibwa oti noga nti azaka ya ummayin. Ba amiru baffe akulembeze b'obusiraamu balina otutuma abantu ne bagenda mu dduuka ku dduuka kasitali bange lya musiraamu tukimya ezaka. Ekyokubiri batuma ku feesi nefiiga enzito. Si Abi Hurayra magumba kubanga Abi Hurayra radhiyallahu anhu yali magumba meerere nga tekuli kanyama, amaanyi ge gali mu brain naye nga oba oyinza okuzala empewo ejja mu mutwalo naye gezodde mu irimu akulage wano nti naye azitowa. Ekyokusatu kyetuyiga mu hadith eyo nti kisoboka omuntu okuwa zaka mu advance nga al Abbas bun Abdul Muttalib radhiyallahu anhu warda. Ekirala nabbi nayigiriza Umar ibn al-Khattab nti oyo nogolaba kitange temalaga mwogeragera temalaga munyumyako kubanga first family ekuumibwa newabawo ebiseera edde tebabikyakyamya twala wano newali ensonga ezigudde ku first family tebamalaga zinyumya kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam ne family ye first family, bataata be first family, bakyala be first family, abaana ekuumwa eweebwa ekitiibwa. Nagamba Umar ibn al-Khattab nti oyo taata wange mutegeera muleke ensonga zenze nzirina tumwogera nnyo mu bantu tibagaganya okuwa zaka. أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا ما ينقم يعني ما ينكر. Ayinza atya Ibn Jamil okutamwa okuwa zaka? Ayinza atya okutamwa okuwa zaka? Naam. إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. نعم. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. أدراعه كيف مدرع؟ أدراعه كيف مدرع؟ nga bye bitayitamu busaale mafumu. Adiraahu sente ze zaggwera mu kugula ebyo tulabye nti byalinga tebigulika olw'ensonga nti
abasinga bagulanko shield abasinga bagulanko shield yoke yokumukono engabo nga ebigere kati nga ku ntumbu awo ku kisambi mukono nakiri buto wasigala weerere ye Khalid engeri yali nti mulwanyi muzira namige agula byonna adiraahu kiva mu ddere naam adiraahu wa atadahu adiraahu wa atadahu al atad byebikozesebwa ebirala ensolo obusaale ebiso Khalid ibn al-Walid sente zagwerangamu ebyo oluusi nga ate abigula nabiwa batendeka umesolo baganyirwamu oluusi nga abigula nabigabira abavubuka batendeka basobole okuba nga baba skillful umma esobole baganyirwamu radiyallahu anhu nabiragayo muleke ebyazaka mubiveeko Jeno Umaru atuka mu maaso ga Jeno Khalid zakeeruwa nti sina zaka nze nfiira mpologoma ku mpologoma mpologoma ku mpologoma tingina gamba omukulu ti mgambe sina zaka jemba wansi radiyallahu anhuma naam wa amma al-Abbas fahiya alayya wa mithluha fahiya alayya wa mithluha Abbas oyo n'abamufaanana ebyo biri ensonga zaabwe ziri wange wa mithluha n'abafaanana Abbas kubanga waliwo n'abalala abaali baganye okuwa zaka nga bagireeta mu advance naye nga si batutumu Umar ibn al-Khattab yaripootinga Abbas nga yeewuunya senior officer n'agana okuwa zaka namugamba nti oyo n'abalala bootegeddeko abakumye ensonga zaabwe ziri maaso ziri mu ofisi yange baali baleeta zakatul mal mu advance tulabye nti kikirizibwa okuleeta mu advance naam ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سنو أبيه يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سنو أبيه أما شعرت أما علمت قلت مanyanga taata w'omuntu baba be bamu sunu yani mithlu ankowo ekitiibwa kyabalina mu ggwanga nawe bwekisemberera nawe tuba tulina okugulumiza kakati oyo anko wange nze ndi nabbi wa Allah mumpe ekitiibwa naye mulina omuwa ekitiibwa naye mulina omuwa ekitiibwa kubanga agwa mu royal family first family radiyallahu anhu akakasembayo ama sharta anna amma rajul sunu abi ategeeza mu kitiibwa eri royal family tekeddwa okuba nga family ye egulumizibwa tokkirizibwa kuyisa mu royal family ekitiibwa maaso tukikiriza giyisa mu maaso waba just wano mu Buganda kingdom okka noleeta omuzannyo wedde royal family eyisibwa mu maaso wano waffe twali lumu tusoma ku omusaala oguliko kaaba butagulinnyako wabawo empawa nnyingi nnyo nababuuza bubuuza nti osofuna ekifaananyi kya Ssaabasajja n'okirinyako nti nedda nibaga nti ekifaananyi Ssaabasajja waffe wawano turimumanyi gwekyale wansi bakusaye ngaokirinyeeko n'otunyumiza butyo ate eri kuliko ku nyumba ya Allah ate ye Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi agamba nti muzimu ku fitina z'omulembe guno tye twateekawo esooka simbo eraga ennyumba ya Allah ate kwe tulinya kwe tuteeka obutuuliro gweziyagala ofune bufunyi kifaananyi kya Ssaabasajja kyokka oteeka awo tulinyeko otuula okwo oba mu dduuka lyo nga kyoteeka wansi awo kwolinya oliraba batakusitula butya ate ennyumba ya Allah tabaraka wa taala naam عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين إذ قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم
ولم يعطي الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه. حديث مبانف إرم أحكام نينجيكو يفكو عبد الله بن زيد بن عاصم المازن من مدينة يصحابي يروتو كوازينا بمتانغ عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أو يصحاب الياو بروم ربانغا من wanyota nnyo mu umma. Nabbi sallallahu alaihi wasallam jukira nti Makka sitwa yazinako nga wani gyo yazinira mpozi bagala Abu Jahali mwenna bamalewo twazinya kutandikira Madina byamala okuzimba masjid sallallahu alaihi wasallam nga bwe twasoma mu kitabul adhan babul adhan omulyango gwogera ku kwazina nakunganya basahaba mu masjid nababuuza tunategeeza nga tutya bannaffe nti essala etuuse agala tufuneyo ogudde tukukube agala nti ayo byabanaswala nsikubabidde mu masinzizo tufune eŋŋoma nti ezo z'abayudaaya tukume omuliro tebyamajusi naggalawo meeting nabaga mugende muyiye enkya tulabe. Sahabu naitwa Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazin ye yali yebase ekiro naloota nga atambula mu kibuga Madina nasanga omwami nga weese eŋŋoma nnene naye nga eŋŋoma esinga agiweese obunene eŋŋoma nnene nnyo okusinga agiweese ng'akutte n'obuggo bubiri bugikuba namugamba nti njagala kukuwamu sente mu ŋŋoma nti situunda nyamba onguze eŋŋoma situunda nyamba onguze eŋŋoma situunda paka yamubuuza nti eŋŋoma yange lwaki alagigula njitwale mu muzikiti gwaffe tugikube erekaana abantu bategere nti esswala etuuse ti kankuyigiriza ebisinga eŋŋoma. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mpaka ku la ilaha illallah. Balina obwongo nga buli mu mazzi byonna yabikwata mu layini nga ezo sentence oziraba walogoga nti yaziina nazitabula ezeno nazizeeno ezeri nezidde bwe yajja ku subuhi nabigamba nabbi sallallahu alaihi wasallama nabbi nabisaako sitampu nti yadde malayika yadde eze kuyigiriza kwaziina yesahabu oyo Abdullahi bun Zaid bun Asim al-Mazini amanya ge gonna no gakwata mu layini kubanga siwa mbeera za buli siwa bulijjo nga tukwataga ebyemipiira agava mu nsi ez'enjawulo sahaba siwa bulijjo ate lumu yafunako akasajja ku mutima radiyallahu anhu yali asabye lumu mu birali amwemu ayaziina ebirali n'agaana namuga nti ana raaitu wakuntu uriido nze naloota okwaziina nange naye njagala position eyo njibeeremu nga nze mwaziinyi nze naloota okwaziina akafa ako nali nkolaki
naye nti nabbi teyakampa akagabira musajja muddugavu niye oba olumu nange ompangamu nenkolaki nabbi nagamuwemu allah star ekyalonza Bilaali nabbi yawa ensonga radiyallahu anhu. Bilaali yalina eddoboozi yayazinanga nasanikira ekibuga Madiina nga tewali microphone tewali speaker akalo konna nakasanikira ku mumwa owekitiibwa Bilaal bin Rabah radiyallahu anhu. Naye kyenjagadde mu kissa sahabu oyo gwe mulaba ali mu hadithi eno Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Mazini, amannya ge gonna okujja nga toli musomi wa irimu gateekeddwa okubanga gali ku plate kubanga siwe ambeera za bulijjo Allah kwasiza okwazina. Naye nno waliwo batulumbagana tiraba eddiini y'obusiraamu bagatta biroto nagatta ekiroto kyoli nooli ne bajjamu nankani anti nabbi kasasako stamp era kati tuyinza kuloota n'oleeta kubanga waliwo abaloota kakati nze nalabye ekiro oli agenda kukubira essimu nawe imaamu nkwagala imaamu n'omuwa obudde ogenda omuntu kakonga omutwe mulamu nalose nabbi naŋŋani kakati tusobola okukola umma kakati nze naawe tulina okunankani tusomese kati gwe kenyini oli mutukuvu nnyo ogane nono sijja kumusobola bwe nagambye eka bampise muguwa ddalu nemugamba nti abo bakugambye bagezi ebyogera byakigu kya ddalu bwe nolota nabbi buli kiro gwani ebyo byakoma luli nga waali era waliwo bye balootanga ne babireeta n'abigoba n'asazaamu ati ebyo bifu waliwo bye balootanga n'atiikinga ebyo bituufu. Kakati omwami ono Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Mazin alese hadithi naye erimu ebigambo nfofoolo njagala nnyo obwongo wano. Agamba nti lamma afaa annaasu yawmu Hunain, atunyumiza radiyallahu anhu mu gazwatu Hunaini nga sina kunyonyola hadithi eno. Gazwatu Hunain ne Fathu Makka ezo entalo za Namansasaana nongo wakati wa entalo ezebbiri ennaku teziwera 10 ezayitawo. Fathu Makka lutalo lwaliwo omwezi mwaka gwa 8 mu mwezi gwa Ramadan mu 10 erisembayo. Fathu Makka tumulwana mu mwezi gwa Ramadan mwaka gwa 8 ffe gye tubeerera mu kikunta abala bali mu mizikiti bano nyala yatuluka diri yali mu lutalo sallallahu alaihi wasallam mwaka gwa 8. Naye Allah n'atusaasira Fathu Makka abasajja batya tetwalwana bawanika buwanisi. Naye abantu abali mu bitundu ebiriraanye Makka ne bafuna amawulire nti Muhammad yakomyewo ne militale nawamba Makka ne bakimanya nti Muhammad oyo bwe mulabika n'atuulawo n'abukala nti naffe ajja tulumba kubanga bw'anaatuulawo agenda kuteekawo military base anywere nnyo atulumbe nga talumikako tumulumbe kati nti kale ne bakuŋŋaana okuva Taifa n'amasaza agaliraanye awo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'afuna amawulire nti obusajja bujja naye n'afuluma Makka. Ne tusinkana mu kyererezi bakita Hunaini natuukawo. Waliwo akatawuni omulimu gwawo omukulu olwaleero okutunda buwoowo batunda obuwoowo bulungi nnyo Hunaini. Awo wava olutalo lwe bayita Hunaini. Naye tewaliyo olutalo Nabbi sallallahu alaihi wasallama lwe yali abadde n'abalwanyi abangi ennamba nga Hunaini. Yasooka ne beyava nabe Makka beyava nabe Madiina okujja okukwata Makka nga tebannakwata amaanyi tebannagakozesa bwe gali. N'agattako abasiraamu abapya abaali basiramuse. Kigambibwa nti yalina omutwalo gumu mu 12,000 ng'ate entalo ze yabanga mu 1,000-1,500. Era Allah atugamba mu Quran laqad nasarakumullahu fi mawatina kathir wa yawm Hunain idh a'jabatkum kathratukum
mbataasiza mu bifo bingi, entabalo nyingi nkutaasa Muhammad n'abantu bo ne Hunayini, ate nga walina omuwendo mungi ne banno ne balowooza nti gukola. Twagenda twewaganya olw'omuwendo, obusajja bwali bututwala, lwali luganyi. Gazwatu Hunayini yali muzibu nnyo, yalina abalwanyi bangi naye nga abasinga bonna bali bakatola shahada. Hatta mwalimu nabatanatoola kubanga yali bakyatoza shahada, ne bafuna amawulire g'obusajja nti bujja, naga nti waliwo ebigambo byetasobola kumalayo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ali wali atoza shahada, Abubakari ali wali atoza shahada, Umar nga buli sahaba ali bizi atoza abantu kiki, naye nga buli omu alina layini eva kuno n'eri. Nabbi n'afulumya order sallallahu alaihi wasallam, ebyokutoza shahada mbigaddewo, ate bano tubakole tutya, tunabatoza amadda, bakwate emisolo tugende. Twayina mu lutalo abatanatola shahada, twagenda nabo, tunabiraba maki, twagenda nabo. Naye jjukira mu lutalo si kukyala, emikisa gy'okudda nagyo mitono. Kati olwo baafuna abafiirayo nga tanatola kiki, shahada. Naye bali amaze osiramuka nga babulako kugula kajji kayingire niya khalas. Gazwatu Hunayini lwe lutalo lwokka lwakyasinza okuba n'abalwanyi abangi sallallahu alaihi wasallam. Naye ate ne baggukira mu lugero lw'Abaganda nti amamesa amangi, olutalo lwali luganye ng'obusajja bututwala. Allah naleta nasuru nga bwatugamba nti laqad nasarakumullahu fi mawatina kathira wa yawma Hunain idh ajabatkum kathratukum. Kutaasiza mu ntabalo nyingi ne ku lunaku lwa Hunain, ne ku lunaku lwaki lwa Hunain. Wakati wa Fath Makka ne Gazwatu Hunain ennaku teziwera 10. Hatta abanya bambaga nti zombi zaali mu Ramadan, niye bambaga nti Hunain twali tumaze okufuluma Ramadan, niye twatandika omuteekateeka n'okufuluma n'okutambula mu Alamanzan, niye tutuuka mu kasenyi ke twakoleramu olutabaalo twali tumaze okufuluma Ramadan. Fene sita tezitulema, bo bannaffe baali bize mu musenyu mu ddungu nga bubeefuka. Mu ntalo zonna ze yalwana sallallahu alaihi wasallam, Gazwatu Hunain yafuna emaali nsuffu, ebyo eminyago, alfei'u lamma afa Allah. Alfei'u gyeminyago, emaali efunibwa mu ntalo, ne ghanaim era kyekimu, ne anfal, yasalunaka anil anfal, bakubuuza ku minyago, emaali efunibwa mu ntalo. Abasajja abawarabu nga batera okusoma mu darusu ebedda, jahal yali batawanya nnyo kubanga bo mu ntalo mwabangamu okwewaana ti famire yaffe engagga ngasobola okujja n'ente 15 kyokka nga ali ogwo ente 10 mmeka. Kati singa afiira mu lutalo ebyo bayita eminyago, najja n'embuzi 8 okulaga nti famire mwenva tetusaagala ba eno yonna maali ya kitange ne zaabu. Bwe batyo bwe bakolanga, mwabangamu byokwewaanira ku bannaabwe ng'ayinza okujja omuvubuka nga yambadde zinekirisi nga 8 muno pure gold, kyokka nga bw'obugagga bw'amaanyi. Bwe twaliko mu kutuba emu nali ne Imamu Kasozi oyo ne musaba nti bwe mumala okutukolera limbo mutukolere ne faamu. Abantu abasinga tebakimanyi nti limbo kikulu nnyo mu umma, era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuuka e Makka, bwe yatuuka e Madina yasooka masjidi nazaako limbo in 1 week. Yasooka masjidi okukumaakuma abasiraamu bajje nga basaale. Naye buli tujja okusaala tetujja kusalira wiiki nga tewali munnaffe afiiriddwa kaanaawo, tunaakaziikawo kwe kuteekawo limbo wali nakati weeri. Abantu bali mu kusonda limbo naye tulowooza nti oba comedy na drama. Very very important. Ye nga tannaweza wiiki Madina nga limbo yalumye dda. Njagala onsigire ekifaananyi
tituyinza okubawana abantu 1,500 nga tusala eswala 5 buli kanaku netumalako omwezi nga situziise. Wakiri omukyala tavaamu olubuto lwa myezi 6. Ate abantu ba nabbi sallallahu alaihi wasallam abasinga bali bava wala. Bilali ava kuno, Bilali ava mu Afirika. Ani agenda okwetika omulambo agutwale mu Afirika? Salman Farisi. Naye boogera ku limbo oli alowooza nkireka bali mu drama na comment. Ekyokusatu nazaako faamu. Kati emaali eyo yonna eyafuminwe wange eyo emu yagendanga muki faamu nebeere. Olaba batunda mizikiti nga tugisaliramu eswala 5 nga weetuli olwo faamu era eyo mu nsiko. Allahu akbar. Faamu oza munagirambulanga buli lunaku. Omuzikiti nga musaliramu eswala ezi nga muveeyo jemu emikeeka kyate kiki bagugula dda nankani fagulyamu ebinyeebwa olwo faamu simanyi lina kasongola simanyi ate otuuka egindi nokyama ekibuga tesimanyi naye yalina faamu oyo golaba ate newunya tuwoza mutuli ba .com naye tetuli organized nakatono. Abataali bo .com bali organized. Limbo nakati tibatundangako wadde kakota ketaaka weeri. Naye twali wano lumu embalala nga eŋŋumi eri embalala kikirimbo bagitunze. Madiina yagigula sallallahu alaihi wasallam kuzikako bantu ba ummaye weewuunye naffe tulinako kapotion era singa ofiira eri bateekemu eyo limbo yaleka agikusasulidde sallallahu alaihi wasallam kuzize ate bo tebasonda yagula kuzize. Neyo masjidi ye Madiina aleka guliddewo wotuukira yingira osaale ya umma kugambye limbo ye Madiina wadde 3 tosobola kagulawo bonna bayinza okufa ne bagwayo kwata ku limbo ya nabbi sallallahu alaihi wasallam twagaza weeri okuva ebipiimo byeyagula emyaka 1400 mwana mwetano ebipiimo tebabbangako nti basembereko eno ekikomera mwegiremu kati futi 3 eri munda nedda oluwanyi tebalukwatangako nebibala bibeera wano sanga bagiryebuddeko ekitundu tuki tulina kuteekawo akeedi ebyo ebintu bimeka masjid ezo masjidi muzizimbye limbo umma tetengana na limbo mpozi nga mala kufuuka nga basudani noli agamba azika mwezi ennyumba mwenyini mwapangisa ajja hotels ezo naye nawulira biwulire simanyi babituufu bwebamala oteekayo omufu ne bazizaawo ne beebaka nze sigisulamu oli ali mubulamu bulala tetumusobola tetukwatagana naye naye nasoma kutubeeyo otwamala nebanga nti kakati bwe tufuna faamu ebigenda okugendako tugenda bijjawa bwe buzibu ebigenda okugendako anti akyangu nnyo bo bali abayitanga zaka yabanga physical bwabalunda ngamiya aleeta ngamiya aleeta embuzi ndiga eyaffe bya ssente kati ffe kitukola tupangisa abalimi obagenda kulimako kasooli natumupangisa acre west period bwet sinasasula sente nezigasa abo boolaba baali organized nga basobola okugwawo ekizibu nga mutunde engamiya 3 mulete sente muzibu bano 3 bagende bakola emirimu gyabwe naye nga tuvuddeyo eyo hadithi yetulimu Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini atugamba ti yawmu Hunaini bwe yaggwa emaali yali nyingi nabbi sallallahu alaihi wasallam natandika okugaba emaali abantu bonna yagamba nti buli gwe navudde naye Madiina tye tagenda kukomba ku maali mudeeri betuvudde nabe Makka nga batwegatteko Makka mudde wano gwawadde embuzi 30 gwawadde endiga 5 gwawadde engamiya 2 gwawadde golodi gwawadde naye aba akyagaba n'atunulira mbasajja be beyafudde nabe Madiina nga feesa esoma nti situsiimye twatindiza olugendo tuve Madiina ne tujja wano
nga tuze kwefukana abasajja b'omu Makka ne batutya ne tubamala. Otuleese eno mu ddungu ddala tukubye abasajja tubatadde ku ttaka. Emmaali yonna ogiwadde banno ba musaayi gwo. Baana Nabbi azaalibwa Makka sallallahu alaihi wasallam. Gwe ogende Juba ofuuse weeri. Nabbi sallallahu alaihi wasallam obuzaalibwa bwe Makka. Ebigambo bye tebabyogera yabisoma ku face. Face z'abasajja bano si nsimu. Face z'abasajja bano si nsimu ku byenkoze bino. N'ayagala batukuze emitima era bakakane. Esooka yali awa bamuallafat qulubuhum, era nga yensonga lwaki hadithi eno eri mu kitaabu zaka. Bamuallafat qulubuhum Allah bayogerako mu Quran nga balina portion mu zaka. Innama sadaqatu lilfuqarai walmasakin walamilina alaiha walmuallafat qulubuhum. Mugimu ku miteeko egifuna zaka muallafat qulubuhum, abasiraamu abapya banakatola shahada. Naye ate ne mu bimu gye bafunira ewalala mu minyago naye bafunayo. Era hadith tena kakwate na zaka wabula aleese kulaga nti bamuallafat qulubuhum tuyina wangi nnyo tubaweera emaali naye mu minyago bafunayo. Lwaki abasiraamu abapya obusiraamu butukubiriza obbawa kubanyweza? Era bamuallafat qulubuhum balimu emiteeko esatu. Omuteeko ogusooka azina tula shahada natwegattako mumuwangayo ku kantu. Wadde oli eri ku muzikiti gwaffe ogw'omukyalo baganye nti bannaye musulwa n'emitwalo 3 tugiwe omusajja ono, ategeere nti jazze wali abooluganda afunye eŋŋanda empya ezitaliza mu musaayi naye olw'eddiini. Ate bakitaffe ne bajjajjaffe batusinganga tajjaako enkoofiira ye n'agimugabira waakiri ze muwadde kanzu tugenda genda naye wali agikime, naye mmwe ennaku zino obukoddo bwe muliiko mumulaba nga mystikol. Babalaga omusaayi omupya mutunako mutunule ne mugende. Aba asaana okunyiganyiga ebiwundu ategeere nti jazze afunye famire empya. Omuteeko ogwokubiri ng'abantu abamu betera okulaba nga boogera nnyo ebigambo byaffe ebyobusiraamu amakulu nga balinga abagala okusiramuka nga tamala emirundi. Singa tuba tugaba zaka asaana kuweebwa akootinga nnyo ebigambo byaffe amakulu okumwagazisa. Ye tumuwera mu layini akumwagazisa kubanga olabanga ayidde naye nga tekuli majaani. Mu levo zonna ndeese oyo gwe ntera okuwulira naye waliwo n'abalala nga bali ku zone level, village level, gukasita mumanya abaasana kuweebwayo akantu twongere omusendasenda n'omwagazisa obusiraamu. Owokusatu man yuruja sharruhu, gwe tutya nga wa buyinza alina obulabe eri umma naye tumwago ku zaka. Eyandigee nti abasiraamu basatu tubatte nti naye juzi bampadde miliyoni zaabwe 3 kambaleke. Omuzikiti gumenyewo juzi bamperezayo akabaasa nkali miliyoni 5 ate menye omuzikiti gw'abasajja kanguleke. Gwe tulaba nga wa buyinza nga ate alina obulabe eri obusiraamu naye alimba muallafat qulubuhum, tumuwaayo kasente singa zaka ebeze. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam amala otangaaza abaami bali ti bannange sibawadde maali naye nga mukoze nabeetise kubajja Madiina mpaka wa kilometers nsufu ne munkolera bulungi ne tuvaawo ne tujja wano Hunaini mukoze. Ne bano basiraamu baki bapya mwe imaani gye muyina yammwe emala ngumu. Ono singa avaawo nga talina kyafunye aterebuka ayinza okugamba nti kanzireyo eri. Naye mmwe kati musomye mumanye Quran mumanye hadithi. Ekyokubiri mwe muyina nze kankubuuze okuwa ente 10 n'ogenda n'ente 10 n'ogamba nti ogenda kugendoberera ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam olondako kiruwa ne bamugamba nti ffe katubeere ne Nabbi embuzi ngamia batwale endiga kyati kati mwe muyina nze tugenda kuddayo ffenna e Madiina bano basigale n'engamia zaabwe. Ebabuuza gwolaba oti okugenda n'engamia 10 oli naagenda ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam kitegerekese
batwale engamiya zaabwe fika tugende nabbi wa Allah kubanga oba olina gold. Yabannyonnyola ensonga ekifaananyi ekyali ku feesi nekivaako omuntu otuyigamu nti oluusi oyinza okuba nga olina kyokoze gwe ngaokitegedde ife nga situtegedde tunyonyole. So si abantu banyiize nze simanyi lwaki munyiigira tetutegedde byokoze nyonnyola. Ola mu ntambula y'ennyonyi buli akagwawo balina obawa updates, buli akagwawo balina obawa updates. Siga nti ate tunankani ate mabegako nali lumu ntambula nga nva Cape Town ngenda East London, tubatuuka bwe tuti buli kimu bamaze osetinga buli kimu tuuka twawulira bulizi ddoboozi nga likyuse netunulayo bweti mu bwengula newuluguma. Abandi batambulireko mu kakabuli ako mukamanyi, nze njiyita kabuli kubanga yo tereka survivor, bwe giwunya mwenna khalas. Ennyonyi emikisa gyayo mbu waliwo survivor aliriddawo, gwe mirundi emeka gyowulira mbu ya surviving. Naye oba yakatunulayo bweti ne basaako emizindaalo. Tufunye communication late etugana okulandinga naye buli kimu kiri okay. Alhamdulillah. Just ekyaliwa tufunye communication late, amakulu ndoza bali bakkiriza okulandinga okusooka ne baleeta ne babagamba nti musooke muddeyo, naye buli kimu temweraliikirira. Olwo emitima negikola ki naye ngaera si kyekyo ekiri awo nti mweguli nnyo, kubanga tubuuza bite biki byakola yajjayo emipiira batusibiza dde enkoba buli kimu tebagenda tutuuzaawo. Netuddayo waggulu edakika emirala nga 4 bakyalinda mubeera mwetolola bwe muti paka bagamba nti kati nti we shall be landing shortly kyaddingana kyokka. Kanalyoka agamba nti kakati tugenda kulandinga niye ako kokka munomba oba lwaki muno musooka okutuyana. Simanyi bulamu buli muno simanyi, naye nga bakakasiza buli kimu kiryoke. Kyenjagaddemu balina okutegeeza titeweewuunya tokyusa feesi, waliwo ensonga eri bweti neweti. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallam bwera abasajja be nga tebategedde engabanya ya bugagga buno, twandi balina fetuna ku bugagga abuwadde b'abantu be, n'abannyonnyola lwaki akikoze bw'atyo sallallahu alaihi wasallam. Era nga hadithi eraga nti omusiraamu omupya mumuwangayo ku kaki ku kantu. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agenda nga bakakasa ti al ansar shi'ar, abantu b'e Madina abambudamya bannange namwe mujjukire bye mbakoledde. Alam ajidukum dhullala fahadakumullahu bi, sabasanga muli mu birabo bya mwenge musula mu desiko mutiŋŋana mulwanagana Allah nayisiza kunza obulungamu. Agamba nti wallahi kituufu temwali banaku bazibu nga temuli organized temuli civilized nensi ne civilization wallahi kituufu. Munyanukule nammwe muŋŋambe ekyo muŋŋamba nti watuleetera entalo notwala Uhudi notwala Badiri abaana baffe ne batematema. Yabatabukira sallallahu alaihi wasallam, yabatabukira kubanga we yatuukira e Madiina aba Awusi n'aba Khaziraji baali betta okumala obukamazi, kubanga aba Awusi n'aba Khaziraji ze kabira ezaali ez'amaanyi, be bali mu buyinza, balina ssente, be basomi, naye nga bavuganya kuba nti kabira yaffe esinga ebbeeyi okusinga eri. Ekyo nga betta olwette lutagambika. Kwesanga bwesanze mu paaka nti oyo mu Awusi oyo mu Khaziraji nze nsooka okulinnya nti tojja kugisooka, ebitala ne bivaayo. Law anfaqta ma fi al-ard jami'an ma allafta baina qulubihim. Gwe nabbi sallallahu alaihi wasallam bwandibadde okola ki wetusagatta mitima gy'abasajja aba Awusi n'aba Khaziraji ni Allah gigatta nga akuyisiza. Makka Abakuraishi ne Banu Makhzuma be bakubagananga
kubanga bakuraishi ekabira esengayo kuba ebeeyi mu nsi yonna eddirwa Banu Makhzuma, naye nga Banu Makhzuma tebakkiriza nti bano basinga ebbeeyi. Kati ate Madina al Aus wal Khazraj nga beemalawo. Allah nayisa ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bakwatagana, entalo ne zivaawo. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bane mwekwate ku Qur'ani ebyokuza no Aus no Khazraj biveeko, ezo aya zikakwa abasajja bali beemalawo nabetta nga n'ensi eremeddwa okukulaakulana. Bwe yajjawo entalo kwe kuleeta ezo programu zetwogeddeko, eno masjid, eno limbo, eno faamu nga nene bitya, kuliko we balundira, kuliko we balimira. Awulidde civilization nkulaakulana, naye baga nti naye muba munayo kyemumanyiiko kinaleetanga kibi mubiŋŋambe, mutandika okunnangira nga emwambodamya omwe bali bagenda kukutta nodduka eno netukuwa obutuuze netukuwa webaka, emugaa nti tetuyinza kiyisa Mukama sallallahu alaihi wasallam. Ekyo yabatabukira bubi nnyo sallallahu alaihi wasallam, n'amaliriza nga bakakasa nti al ansaaru shi'ar, abantu b'e Madina mu bulamu bwange bafaanagana n'akagoye akasooka ku mubiri, abasigadde byebisuuti ne kooti. Akagoye akasooka ku mubiri kalabirirwa nnyo okusinga engoye endala. Omuntu asobola okwambala ekkooti emirundi 3 nga tebagyozezza, ate akagoye akasooka ku mubiri kisoboka? Ng'alaga nti mmwe muli babbeeyi nnyo gyendi, bafaanaganya n'akagoye akasooka ku mubiri. Wannaasu lithaar, abasigadde bonna ejaketi omubiri wawo nojooza osula na busuuzi eyo. Hadithi eno erimu ebintu bingi era insha Allah tujja giddira mu wiki ejja, twongere ogisumoggola byawunihi tabaraka wataala kanyukuta kukanyukuta, kubanga mukyalimu ebirala mu hadithi eno. Naye mu byonna tuyize nti Fathu Makka ne Gazwatu Hunaini namansasaana namansasaana zirinaniganye bwe ziti nongo, yonna yazirwana mu mwaka gwa 8 sallallahu alaihi wasallam. Era Fathu Makka yezaala eri Hunaini, Fathu Makka yezaala Hunaini. Naam, buuzayo ku bibuuzo bibiri tugalewo inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagamba nti kisoboka omuntu okuzaala omusota oba omugga oba engo oba okuzaalibwa nabyo? Ekyo twakikolako research mu malwaliro amanene agazaazisa, ne tusinkana abantu abali myaka nga 3 ng'akola mulimu ogwo kuzaazisa, nga ne batugamba bonna talaba ng'omukyala azadde muntu na kintu kiraba musota bango. Then ne tuvaayo malwaliro amanene nga Mulago, Nsambya, Mengo, ne tugenda ku basawo ab'ekinnansi ne batubuulira nti omuntu asobola okuzaala omusota n'omuntu, naye research ziraga ne batubuulira ekituufu nti sheitaani ze zikigunjaawo awo, sheitaani ze zikigunjaawo ne bakulaga nti ozadde omwana n'omusota, so si nti guva muye bwe guti abadan. Kubanga singa omuntu azaala engo oba omusota, kiba kitegeeza n'omusota one time eyo ku ttale gujja kuzaaliramu omuntu, ogenda okuzaala abaana baagwo nga kuliko omumuki, ekitasoboka. Era abagambibwa nti babizadde tebagenda mu malwaliro ga kizungu, bazaalira mu basawo ab'ekinnansi. Era ekyokubaawo oteekeddwa okuba nga oli sheya waabyo nnyo, ng'olina ne kaadi ne baaji, amakulu ng'okkiririza mu byekinnansi ebyo nnyo nnyo nnyo, oli mukozi waabwe. Kwe kulimbalimba nti ozadde omuntu n'oluzye mu buga. Mayanja bazaala muzaala oyo gwolaba ssebo, Mayanja bamuzaala buzaazi. Naye nti omuntu asindika omwana n'omusota wali comment. Bwe twali tugenda mu Lamanzaani waliwo omukyala yatukubira, yali anoonya Dr. Adam Senjala, naye n'amubula n'afuna nze.
ali ku bizinga mbu yazaala omwana n'omusota kati nga bambi mukyala wa ddalasa naye nga bimusabuseeko nemubuuza omusota gwogulabako nti wekali awo katono bakateekawo mu lujja kabeerawo mu pasikala mweweunaki nenze simbyagala mubinzijeko naye nayadde njogera Dr. Adamu Senjala yamanyi obikwata naye bampadde ate yiiyo nemukubira nemugamba nti waliyo naye omulimu ku bizinga eyo genda okimeyo maaliyo awuliti naye twali tusabye omukyala atufundizeeko ya ave ku bizinga nemaali ajje nayo fe tugenda bawe life tubawe emaali yayo bagitwale muze entebe tuyambeko kubanga we sisita waffe tulina omuyamba bwe tutamuyamba ate tumulekera ki shayatini ne bali bamubuzaabuza ne babalongo nomulongo gwono naki naye program tetugikolanga nejebuli eno kubanga yali esembedde nga tugenda mulamanzaani bwetwagenda mulamanzaani netugifuna leave mulamanzaani bwe yaggwa netufuna leave tugenda mu holidays naye insha allah tuteekateeka gikola tugende tumujeko alime kubuzaabuzibwa bayinza nomusula mu shiriki ate nga adde agezezaako okuguma kubanga ali yekka bali bonna bali saidi eti omuntu tazaala okujjako wakiri azaala ekiwuduwudu oba tekuli kugulu oba mutwe oba omutima guli kungulu naye so si nti engoyiri etambula ono yagizadde abadan abadan naam Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam alaikum salam. Imam abakyala abali mu jjana baffe abaddugavu oba n'abawalabu oba abawalabu ndabanga ababalina abawalabu nabo tebabalina ekisooka nno gwolabanga abawalabu ababalina n'omuwalabu ayogera ekyo alabanga gwe alina ab'omujjana twabeerako n'abasajja abawalabu nga kugaa nti njagala omukyala nagenda nakwata ku mupira gw'emmotoka ti olaba omupira gw'emmotoka guno nga bwobulaba nti gwe njagala nga wabbulaaka ngaomupira gw'emmotoka naye nga muwalabu ffe twegomba bali be balina nabo begomba baffe ate era bwolaba bano abaana baffe bagendayo pakasa bababeera bubi nnyo gye bali byebyo ebintu bya Allah bimanyi ffe twegomba baabwe nabo begomba ate baki baffe naye alaba gwe olina omukyala ow'omujjanago alina olaba bali be babalina esooka abakyala b'omujjana ebitendo byabwe birala si byebyo tiwali abiina wano ku nsi ebitendo ebyabwe uruban atraba li ashabi lyamin Allah batenda mu Quran uruban atraba uruban tebasukka myaka 33 kudda eri bakuma ku 33 ku kawansi emyaka 33 beauty weberere yebbeeyi omuntu wasinga okulabikira obulungi oba mwami oba mukyala era obuvuka bukuma kwegyo emyaka 33 oba ofulumya abavubuka naye Allah afe atwagala n'atuwamuka extra time ka myaka egi paka ku 35 naye gyebiri extra time 35 nga bakugobayo eyo mu youth oroban babeeramu egyo emyaka atraba takyuka ne bwobeera naye emyaka 3 buli womulaba olanga gwe wawoyo eggulo nabaffe bwe bali abeera ku 33 buli kaseera nobeera naye emyaka 10 nga akyali ku 33 nobeera naye myaka 10 ngaolinga gwe wawoyo eggulo ebyo byebitendo byabakyala bomuki bomujjana abaffe jasi kuzaala bwana obwo oguma bugumiga nti kakati mama wabaana nalagawa naye tewali kyakikolera katugumiikirize baleme ga nti ndi wampisa mbi ebiseera ebisinga abaami babeera n'abakyala kutya ekyo famire nega nina empisa embi bantu banaga nina empisa eki nga yenna akyuse ebitundutundu 6 ku buli 100 naddala okuzaala bambi kubasika nnyo kusika face kusika mbula bode yalina figa yonna figa ne bagenda nayo naye nga tolowooza n'olunaku n'olumu nti abakyala bano abali wano ku duniya balina bye basemberera ab'omujjana bali ebitendo byabwe birala oli omujjana takuddamu byono byakuddamu
oli akulabirira nga balabirira kingi oba president. Naffe betulina bweba tebatukola ayala nakuyisamu teke ayala kuyisamu kiki ayomba ebitaliimu nakuvuma buli kivumo. Waliwo omwami yaŋŋa nti buli kitundu ekiri ku mubiri gw'omwana Adamu ekyensa oyo omukyala yakinvuma dda. Buli private part gyomanyi eri ku bode y'omuntu yajinvuma naye simuvumanko kivumo neki ngaoyo omugeraganya nab'omujja n'oyo naye banyabo omuntu kentinze ku bivumo jamaani. Goyinza otya okudda ku taata w'abaana bomanyi nti yazaala abaana bo boolina n'otandika okumuvuma buli kitundu ekiri ku mubiri? Busungu wa nabaki? Ye baani abaakulera? Kale situganye binadamu omuntu anyiigako neegezaako okwekontroling. Ebitundu byonna biba bya mwami oba bya mukyala ye yabimuvuma dda. Nembuuza gwe nozzayo kati aba akumalidde kubanga kati gwe takulekedde kyono omuvuma. Aga nti nze n'ebiri nnomo sinza bimuvuma tunula butunuzi n'ensirika. Ate abasajja ekika ekyo bavuma abo abasirisesiriza abo bakwata mpola. Ebiseera ebisinga ate Allah bateebesa abakyala bannakapaacu. Noga nti kakati ono yali akimaki ku ono tebalina karakita nemwegatta. Naye abakyala b'omujjana ebyabwe birala nnyo tebalina webasemberegana. Mpozi bifaanagananga nga webakatira okwogera bikolanga. Bayinza okufaanaganya amanya nti bonna bakyala naye byabali birala ku byabano betulina no mu duniya. Wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01. Welcome to Tamayus Junior School. At Tamayus Junior School, our professional teaching staff concentrates on your child and monitors results. Our spacious compound gives your child room to play and be innovative. With a well-furnished library, your child gets first-hand information from well-censored secular and religious books. We care about technology, and that's why your child has full access to computer lessons and online learning. Hygiene and the well-being of your child is priority, and that's why we put much emphasis on how they feed and sleep. Registration is in progress from Primary 1 to Primary 4. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve.